mujje ebintu ebimu mu bintu by'okuseka naawe ajja kuzireeta ajja kuleeta sente z'abaana omutumanyira namwe mulinga amatako ajja kuzireeta kegwake ketonye ajja kuzireeta nolabika osaaga isa nemukuliriza akwate sente z'abaana azibawe weba azimuwa mutulekanira alete sente z'abaana azibawe abaana banoonye kampuni endala bw'aba yazirya bagenda kumuloga bajja mufunira amayembe gamusiyage nze abannayuganda amamanyi ku ssente bajja kumuloga yes bamusindikira amayembe gamusiyage gye yaddusadde ye lwaki temumuloga abaana bawe sente zaabwe nange mumuwa sente abafunire visa yoyo omuntu akufunira visa ye atambudde mu nsi mmeka era nsi ki I'm very sure if I'm not mistaken Don Chris okujja mu Europe that was his first European visa ever naye gwe n'omuwa essente ezo Abannayuganda alright okujjako okwagala okumpalanya abantu ne bwe tubagamba temubiwulira ensenene and whisky yes ngenza okulaba ne bw'otanywa mwenge ofa ne bwe weebaka n'ofa era ebibumba bifa nabyo ngo omaze okufa so why would I die with a functioning liver let it die I die without it Narenga Abannayuganda ne bwe tubagamba tutya anti kaduka until now ayina abantu abamugoberera ne bwe tubagamba ne tubagamba olutandika nga bagamba weyogeza ki na mukadde gwoyo oyagala entalo wala n'omwana omuto we tell you these things n'ebintu bye tubagamba Rita Kagwa yabba abantu sente za visa okubatwala e Poland nga akozesa omukazi bamwita Melissa ngayo mulala nga bamwita Ibra nezija nembagamba naye era olwo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo lwagobesa ne Rita Kagwa ku Snapchat but when you look at me mugamba owala na Rita Kagwa I don't give a damn about Rita Kagwa we can never share the same space she can never sit where I sit in the Rita the only space we share is the internet only Rita yajja wano mu COVID ne baba sente mu boards Rita yabba abantu mu boards Bad Black nabba abantu mu boards but until today those are the same people when we talk about ebintu ne bajja ne bekalakasa mwe mubawagira leka bababbi Bad Black until today I know omuntu gwasobola okufera sente nengo omukazi ajja ne bamutego omuzindalo nabagamba nze omulimu gwange ndi mufere wakyaliyo Kadama asobola okukwata Bad Black yabba Kadama sente eza visa nga Bad Black mwenyini abeera Uganda obuli Bad Black na Bakadama mulete mbafunire passport does she work in internal affairs when we tell you inze if nze senga nali wakuba Bannayuganda ne malambalaga message olina jana ngamba senga ninawo milioni 9 nyamba ontwale and I'm like ne banange I tell them until today to China actually quality ababa na actually not actually quality acha baba na Uganda paka kati nzija nembagamba temuwulira anti kaduka akufera atya Auntie Kaduka, I'm proud of her because Auntie Kaduka did not even have a person using her or a man behind her. Yaba bachere. Auntie Kaduka atasoma. Auntie Kaduka era omuntu agenda okuddako kuba Abannayuganda agenda kubera chicken. Shira Price ayinza obutababba. Because mad ayagala nnyo mulaba mbuye ali mulungi nnyo naye Auntie Kaduka agenda kozesa omuntu omulala
Sheila Price alikozesa omuntu omulala ababbi. Ajja kozesa omuntu omulala ababbi. Nyawe mbagamba mumpalana bwalanyi. Kimulavu akyabba abasiyazi abali e Kenya. Ashiri quality akyababba. Rita Kagwa akyabba bannayuganda nga abagamba nyinza okufunira omuntu ayinza okufunira visa. Mama Fina akyababba. Mama Fina nga niye inagamba nga kufunira visa nyenda kulogera visa. Anti kula nama. Senga kula nama akujuliza atya visa. Nga I think ensi yebulaya njali agenzemu Dubai. I'm even shocked how come full figure tabanga abantu sente za kugenda bweru. Temuwulira. Bajja kubabba era nze njagala bababbe okutuusa nga babamazeemu emizi. Kimulavu, it is true, ntekayo n'omukono gwange. Nze sisobola kukola live n'empire. I have a lot of enemies. Naye koke lwaki Sheila Price simuwayirizanga mbuno afera abantu sente. Nze if I say something about a person, it's not mbobamba walana newe tubagamba tete mubiwulira. Katubaleke bababbe. Nze omuntu ajja nakukema. Waliwo omuntu yajja nagamba mbopengi yamubba milioni 15 18. Obeerawo nga oli yala because milioni $15 nga kasanvu. Obeerawo nga obwavu naawe bukuluma naffe tetuli bagagga. The reason why tetuba fera is because me as me I have a conscience. Waliwo omuntu yagamba mbu pengi yamufera omuntu abeerawo naye obwavu bumuluma nenga ali ku Bulaaya nga omuleetere ebinnyo $8 kazibbe. Naye anti kaduuka until now alina abantu abagamba timu anti kaduuka you inspire me. Litamizi yakoze agenda kukola launch ebusaabala oba bikimbo asaininga akatabu mugenda gendeera mu muwagiri. You don't learn bajja babba ate nze njagala bababbe. Litamizi wagenda kuyitawo guno mwaka ogunaddako agenda kujja abaguze weight loss products. Agenda kujja abaguze weight loss products nga mwamulaba yagenda ne bamusalamu ekyenda ekyomunyo. Agenda kujja azibaguze ate bajja gula. Jalia until now ajja na wagamba atunda weight loss products. Mama we omukono gumukomeri nyumba namba. Njagala bababbe. Abawala aba complaining Don Chris. Mwali waneno Don Chris ne mukubira leka mukubire. Najja na kambuzo. Bwejja osuubira okulabisa Don Chris nkulayo na kusasula. Already omuntu wakubidde abeera mubbi. Abantu ne bagamba senga we are the only one with trustee. You start boards and we join. Ne bagamba mundeke. Ba itani ya bajojo bonna ne bababba. You're still there move following team nyo because he was stupid. Kwefurukuta gwatali musegu ku mwendo ogw'ekiro oba okolako ki? Gwatali musegu gwatali muwemu ku mwendo ogw'ekiro oba okolako ki? Era oba olaba ki? Okuleka obusegu obukujjudde kwefurukuta. Yensonga lwaki oli mulungi mukuuta embala kaso n'okukuuta emigongo gy'abakazi n'akangwe akangwe gatta kakayinja
kana kayinja akaganda akakuta ekigere oli champion mukukuta bakabasajja embala kaso n'olwensonga eyo munnange mulekenga bannamwe obulamu nga babugatta nga babutambuza okubayikiriza mulekenga abantu nga banoonya buli wamu ne bakuyiganya mwatuyiganya ne mutugoba ku radio ne mutuyiganya ne mutugoba ku TV ne mutuyiganya buli wamu ne mutugobayo ne tugamba katweddire ekiro ku mwenda mwe mwagala kutugoba mu kibuga mutugambire ddala mutulina ku obukyayi tubavire mu kibuga ate mutuyiganya buli wamu te mutwagala wo kati mwe mutwagazaaki buli wamu babo bazze babo baguse nakugambye mu communication asinga views likes and comments yaba leadinga dayo obikule ebitabo lwaki Bulunoke alina likes ne views nyingi lwaki abantu bamulaba ekibi abantu basobola kiraba abantu emitwala 2 likes 1,010,000 lwaki abantu babiraba nota kusa common sense ngo genda okuwandika ekigambo obanga ogenda okwogera temukyatya kuswala twagala okutegeza epas tewali yamuyise gwabadde okutira akadingidi era tetumwetaaga era bwabajja teri amugoba epas teri agoba ku kibozi oli wadembe okujja nonyumyako ne baganda bwoba toyagala thank you for coming go teri akuyita era njagala okutegeza namwe nabajonkezi ekibuzo kya Bulunoke tekiriwo ku byabufuzi era tukwata kibozi kya Bulunoke kukiyingiza mbyabufuzi ne bwoleta ke kigambo ky'ebyobufuzi abalabi ba Bulunoke bamugamba no politics oyaveko no politics oyaveko kubanga abantu bakowa buli kimune mukiyingizamu ebyobufuzi kakati mutandise ekintu ky'omwana mwagala kukikuba asokera ddala ye umaru kisekka kageze ne kagiragira kagala kutandika ekintu ky'omwana kakiteekemu ebintu ebyo twagala okutegeeza kino kireke kintu ky'abantu be bakyezimbira kyabwe be bamanya ebbanga lye bali kikoyera ne bakivaako be bamanya ebbanga lye bali kikoyera ne bakivaako era bwe bali batebaagala kutulabako bakama baffe tebajja kutuyita tetujja kujjako tetujja kubeerako mwanyina Zafi Powers obadde mulwanyi wa ndongo oyiribye fe tetukola kimu kuuma byama by'abantu fe tetukola kimu kukuuma byama by'abantu era tubikuuma ne tubinyweza tubaddewo mu ndongo mukama bw'aba kusaasidde obulamu ne bukyuka Zafi Powers atakyali oli nga ali ono abantu baveeko abantu baleke fe byama tubikuuma era tetubyabya tubikuuma bulungi nnyo buli data wa muntu tuba naye kuba abantu tubadde nabo mu ndongo squeeze nga atambula abalidde n'abatalidde byonna tubikuuma ne tubimanya naye kulw'ekitiibwa ekyo ne tugamba owaayi katukuume ebyama by'abantu bw'oba tojjonkedde tetujjonkera gezaako jjonkere tujjonkere n'olw'ensonga eyo nja kuwa amagezi gaagano matono nnyo kye bayita TV erina kye bayita ekitongole ekigikulira UCC Uganda Communication Commission ekulira ebiweerezebwa ku mpewo era kitegeeza erondoola ebiweerezebwa ku mpewo era ne ku programu ezo kubeerako parental guidance era ne radio ezo ne TV ezo zikyaza baakojja ne basenga siwulirangayo radio ekyaziza kojja oba TV emisana mujimbuulireyo era TV ezo n'amaradio nazo ziwemulira ddala bulungi nnyo munjulire wano mpe muzinungi bulungi nnyo era entunga emansibwa so teweefuula nnyo nakazadde wa ggwanga si gwe nakazadde w'eggwanga asoose omwoyo gw'eggwanga gukuluma omwoyo gukuluma guliwo omwoyo gw'eggwanga ogukulya obubi ogwo ogukutta va ku kibozi kya Bulunoke gamba nti ekibozi kya Bulunoke kikuluma era nawe tujja kukyaza era Zafi Powers bw'oba oyagala kujja otukyalireko gw'otuwa omutwe kwe tutambulira omuzindalo weeguli kibozi ky'abantu bonna Zafi tubadde twagala Bulunoke akuweeyo olunaku munnange fe abawemuzi bw'ogamba totwereegako bagwagwa bannaffe kibozi bakiwanika ne kyambuka mugumu kitundu ne kyambuka mugumu 2 Bulunoke agenda okivaako ng'abantu bali mu kanaana kakati Zafi Powers fe tetugenda kumma mukisa Zafi waffe omulungi with due respect nga tetukutira obudde teweebuzaabuza ngenda gamba Bulunoke 2 ojje maama ng'oyambadde Gomesi nakazadde w'eggwanga otubuulire ku mulamwa gw'abaana abafiira mu ssanya
otubulire enkovu abasajja ze bakutusizaako ebiseera bye wakubiramu endongo eya non stop obulirira abaana abawala mama ng'oli mu gomesi ng'osibye n'ekikoyi bulungi ng'onywedde mama tujja kuwa omuzindaalo mukadde wange tukuleete ekibozi singa kineeveera ekibozi ky'omwana views ne zitakyambuka mu 15 abantu bajja kugula oveeko kubojja kuboba boye nkudiremu amagezi gajje singa tunakukyaza ku kibozi mwanyina afi powers nakazadde weggwanga mama awulira nga alumirirwa nnyo mulembe guno mama wafayagala okubulirira abaana abawala okubulirira basingo maza kuba oli mulungi miramwa gy'abasingo maza walingo omulamu ogukola ka programu bakayitanga kasukali ku BBS twali tukalikodinzeeko na fenna kasukali twakalikodingira eri ku Party of Africa Hotel era ne tuwe mula bulungi nnyo afu kamera ngebina oline bina mwanyina ngaligenda litekenality era naliwe mulawe mulawo nayagala nokwatako naye nga bwomanyi saasobola kubako ku lugine saasobola dedana n'abatanzi twalikodingira eyo nakasero ku Party of Africa Hotel kakati mukadde wange tukwagala lwonajja ku kibozi tugula singojja n'obowa bakasitoma abaffe bakiraya nti baffe n'obabowa abagwagwa bannaffe n'abagwenyufu n'abaseegu omugwagwa omwajja kuva gyava oba n'ava Canada oba mu America era ne mu comment section bakutandikirawo kasitoyogera ebitabanyumira ekibozi bakiyita ekibozi kasammeme dakika ku dakika vibe erina okubanga mwoyo ali mu bbanga dakika ku dakika vibe erina okubanga mwoyo ali mu bbanga nga kigambo ku kigambo era woyogerera ekigambo ekibowa bakasitoma bakugambirawo vaako kakati Happy Powers twagala oyambale Gomez ojjo tubulirire ku mulembe guno lwaki abaana abawala bafuna amabeere nga mato bamera amabeere nga bato ojjo tubulirire mu Gomez yo otubulirire omwana omuwala owe Kampala atandika okwegatta ku myaka emeka otunnyonnyole ku kyali Lensco senga waffe omulungi Happy Powers otunnyonnyole akabya akali mu kudigida endongo nga bwe muginyumiddwa e Kampala n'ebirungi ebigirimu otunnyonnyole ebintu bingi abantu singona ababowa views ne likes ne zitambuka mwanyina tujja kuwanulako tujja kujjako abagwagwa bajja kugula oveeko kakati kwefurukuta mukulu bakulu mpaji olina omuzannyo gwe wazannyanga gwaberanga ku BBS ogo mugunzi jukize gwaberanga musenga amida zengoberera nnyo ebyafaayo muzannyo ki ogwo gwaberangako gundi banada twegande yoyo history ndeko banada twegande mukulu kwefu buluno keta kyaza fefeka tukusaba mukulu kwefu ne Happy Powers mujja ku TikTok ya Bruno ke tugenda kuba wolunaku kwolwo kubanga ekibozi si kyaffe naffe tukyalako bukyazi mukulu kwefurukuta jangu ozanyo omuzanyo ogwo ogwabanadda twegande ojje bulungi okuzanyira abantu mukulu bakulu mpaji ojjoza banadda twegande mwegande ne Happy Powers bwozanya banadda twegande Happy Powers bwabulirira abana abawala okutagenda mu nsonga bwabulirira okudigidanga bakyali bato lwaki abana abawala omulembe guno bamera amabeere nga bato mutulambike bulungi bulunoke tubadde tusaba oba tukyalize kubanga naffe tukyalako bukyazi otukyalizeeko mukulu kwefu ne mwanyina Happy Powers kwefurukuta abeere eri ku TikTok ye yefurukute ng'atuzanyira banadda twegande maama waffe mukadde waffe Happy Powers mugomesi ng'anekedde ng'asibye ekikoyi ajja tubulirira abaana abawala singa munaalemu okuweza views omutwalo gumu n'ekitundu bakama bange tujja bagula tulina akanyomero bakayita Toulouse odeya tukugula ne tukugobako tukugula ne tukugobako tukugoba ne tukugobako era tujja kugobako kale mu mbeera eyo yonna tubayise mujje mwogere bye mulowooza nti bye binyumira abantu era bye baagala okulaba tujja kubawo omuzindaalo mwogerere ddala era nammwe abalina ebibiina by'obufuzi nga mulaba meseji yammwe tegguka bakama baffe singa banaatusaba nti mutuweeyo akaaganya oba lwakuna bulunoke ye mu ndaba ye y'ekintu kye ajja kujja abagambe olwaleero ngenda kukyaza kibiina kya byabufuzi bw'ekiti ffe tetujja kubaako era nekwolwo tujja kwebaka ssaawa 2 abaagala ebyobufuzi babuuze bannabyabufuzi bye baagala okubabuuza ne bannabyobufuzi boogere bye baagala ekiboozi kya buli omu
Era bulunoke emisana asoka kugamba abantu nti lero mbaleetera kugundi ono. Otegedde? N'olwensonga eyo ensi ffenna etumala. Ensi ffenna etumala. Kwefu bwagambi nti abayimbi be Uganda tetugenda global. Tunagenda webale nyampadde ekirabo mwana wa mama. Kwefu njagala okugamba kwefu lukuta. Tetunagenda tutya global nga munnange ennyimba zaffe tozizannya kubanga anko kulisiruge aziteekayo mu system. Munnange gwomanyi kuzanya nnyimba zakazibwe kapo nomala nozanya ya Jaluna akamere kaba kushuwa ngo nyuse no wana papa misa kisema kula nozoli ku perolo ya kamere kabwerere bwomala no galawo radio no yingire makindi mwaliteza feto tuzanya omwaka gugwako sisubira nti walionza nyenako bukyanga ntandika kaliya yange tovola basikuwera ddala kitibwa era ne bwonsanga ne tuseka manya siku wa kitibwa tulina kiwalyo nyambye mu kaliya yange kakati tunagenda tutya global ngate totuzanya gwege nyini baganda bo nze mukasa muzukulu wakakete bale mu buddu ontaddeko ekiyinja ebintu ole biremye okutandikira wano ngate oli kyali wange ne namba yawe ngirina nga nero naleeta oluyimba wandiganye nti obonkwatirwa mwakasa wuzi zikyandi mu lubuto ozanye Katonda yabadde mwene ensonga nako wagano kwate simu bwe nakubira titi na nyiga busy no ngamba sigwatula ku konso mugimanyi ebeera meni abakola ku radio konso omukulu yangamba mbusi atula ku konso mbunjogere ne fifi titi bwe nakubira titi ne muganzi puzzle nga manya agenda nakunsasirako kubanga titi oli munakalisizo munnange mbo bakuzala kalisizo wali ne bambi kye wankola nga munakalisizo munno siri kwerabira omanya omuntu omukolanga ekintu no kimukolera mu ssanyu wakinkolera mbulwadde munakalisizo webale nnyo okukubira essimu n'otakwata era munange bwe nakweyanjulira nti nze lunnabe mbadde njagala ozanye kayimba kange aka Katonda yabadde mwene ensonga wagamba twala eri amaziga era nonzijako munange webale nnyo mukadde wange webalire ddala ekikola kye wakola mukadde wange tojjanga okwo ensene engeri gyeri engazi tulisinkana era eri tulamula kakati kwefulukuta njagala okutegeeza n'abayimbi nabo bantu babeera n'obudde bwabwe obw'eddembe onfuna sibuli kadde nti kuyimba n'abalala abali eyo abalina endowooza eyo sibuli kadde nti kuyimba no sibuli kadde nti kubeera mbidongo buli kadde kuyimba never n'abamu tugenda tubikoowa for your information buli muntu abeeramu n'akadde k'akeddembe ke babeere bakulembeze bafunamu akadde k'abakyala baabwe kebabeere bakabaka bafunamu akadde akazannyamu n'abaana baabwe kobeere gwe kwefulukuta bw'ova ku CBS oyingirirawo makindye sawuna neeramula katawulo sikulabu ku sikulabu kayinja kangwe bw'omala akawungezi n'ogenda ku front page n'okola obwemusi n'onyuka ffenna tulina ebitunyumira ebyenjawulo kyekibalemu okutegeera kwefulukuta ffe tetunyumirwa sawuna nga gwe bw'onyumirwa sawuna ffe tetunyumirwa kukuuta bakabasajja mbala kaso nga gwe bw'ozikuuta effe abamu tutya n'abakazi totulabira wano kwekangabiriza tutya ffe abakazi ate n'omunnange otunyoma tulina n'abaana tulina n'abakyala abalungi ensuku ezigudde akaleka lwe tuli bakuleetera wano bamama Falidi obabuuzanga abaali balabyeko bashalwa banyirira bamama Falidi banaleeba banyirira ate tebabeera na make-up mwana wange tulina abakazi abalungi ojja kutulaba otunyome tulina abakazi abalungi ffe boolabanga abasiru tetulabiridde ku buko buli lunaku bannazaala baffe tubasindikira ssente nga tubeebaza okutuzaalira sukaali tulina abakyala abalungi ojja kulowooza nti otwalanga byakusaaga buluno kaali ku mukyotale ennaku zino alya bwanywa ojja kutulaba awuleme tutwala siriyasi nkusaasidde tuli babuvunaanyizibwa nnyo gye twawasa oba otuyita babuzannyo fiizi tusasulira mbudde ffe boolabanga abasiru kwefu ffe boolabanga abawemu bakyala baffe bevuga moroka bavugira mu esi twagala okikutegeeza bannazaala baffe buli lunaku tubaweereza sukaali buli lunaku tubaweereza sukaali bebale kutuzaalira sukaali kati gwojja kutulabanga ffe abatalina buvunaanyizibwa genda olabe mukagula viti avuga alufadi new model ayita ku salama ngaali ati bawe bwavuga lengirova mama Falidi ennaku zino ali mu spasi kona
ne nazala wange ne sazala wange ngenda kukyale wa mama Fariti omwaka guno ngateguna gwako ngenda bagulira pick up banyankole esombe biwatabyente nebisagazi kakati ne bona ayogera tolina kyojja kukyusa mwana wange twawadde abakulembeze ebitiibwa nkugambe yefeba darling buli mukulembeza agamba mundetereri lipazo ne gravity banyimbireko abana abo bampisa bwoba wo mulimo batukambudde obuzanga mama wa Fajati nani yalo bwatu wo mulimo nti echa mugenda kuyimba bulambuli bwe tuba ba kuyimba ncha esawa zino tubaira we tunayimba ne tumukubira nako ne tumuga mukama waffe twali poti nzedda on duty wetuli ojja kututwalanga abatayina buvunanyizibwa werimba kakati gwe ne bona ayayana toloza nti byetwogera banazala baffe ne basezala baffe babiwulira tebabiwulira bawala babwe bali bulungi era akubuuza yabbiye mutabani wange yabbiye alina gwe yakosezza alina gwe yakutte mu sawunti nedda nti dadi we bali kunzalira omukazi omulungi ng'omuteerako kasukali wolololololo bikusaze kwefu kakati nzirayo kumulama kwefu kiddemu nti abantu bamasi kwefu lukuta mukomye amazzi mutwe mukomye amazzi mukomye bandi wagon mukomye bandi wagon mukomye amazzi agabajjudde mutwe gwe bwobanga wali oweereza bulungi era nga byoweereza abantu babinyumirwa lwaki togenda ku BBC lwaki togenda ku Sound City Nigeria wesibye ku radio ya Ssaabasajja bakugamba yabavubuka abato ab'omulembe omutebi okolako ki oli wa mulembe mutebi gwe oli wa Tito oli wa Tito okero olutuwa oli wa mulembe mutebi gwe gwe weraba oli wa mulembe mutebi gwe bakugamba radio yabavubuka abato ab'omulembe omutebi Ssaabasajja Kabaka tata nagutuwa omulembe gw'abavubuka oli wa mulembe mutebi gwe ne munno oli wa omulembe omutebi oguli mugwe ne bakugamba ku radio ya ennyimba za kadongo kamu zizanya ku 88.8 radio y'obujajja eyo ye yabajajja noyagala kadongo kamu omulete ku 88 katonyeze bbiri kwefulukuta yesawo ofulume ebimuli bya bulange ekimala kimala chebava baleta ambazira tone chovolaba oluyimba ne bwe ruba lwa kadongo kamu aluteka mu ekinyanya kifiti ng'omulembe omutebi kifiti ng'omulembe omutebi oli wa mulembe mutebi gwe bwobongo oweereza bulungi lwaki togenda ku BBC ya Bungereza ati oweereza nnyo nawe genda international gwe toyagala genda international toyagala genda Sound City Nigeria oba senyeni n'otusomera ku mawulire naffe ne tukwenyumirizamu oba kale wane Kenya ku Citizen TV ye Kenya bebe kulu kwe yabadde ng'alonkinga alubamu ye nawe genda gwe toyagala genda international ate tambulako munsi eza Saudi Arabia abantu ebintu babiraba ku YouTube tebabiraba TV kubanga tewali DSTV musiza abawalabo tewali DSTV era tewali gyojijja balaga channel zaabwe kati oyagala munna Uganda ali mu Ddungu ali Kuwait ali Saudi Arabia ali Jeddah ali Riyadh ali Abu Dhabi yebo wenga talaba bifaka ebifaka eka abirabira ku TikTok abirabira ku YouTube n'atwaliriza obudde era yonna gye tutambudde ku nnyonyi abantu olukulaba banna Uganda oba oli Bahrain oba oli Bungereza kye basooka omwana weka tusanyusa okulaba lunna betusanyusa okulaba eka wali watya mwebale kututwaliriza ekyeyo mutusanyusa tulabire Kasuku tulabire Sayimo ne bagamba batulabira ku YouTube radio tezituukayo ne TV tezituukayo so mumbeere eyo nawe oyagala ogenda genda global teri akuganye otegedde nawe oyagala ogenda global yani yakugamba nti ffe twagala ogenda global ani yakugamba nti ffe twagala ogenda global twakugamba ko twagala ogenda global byampaka otukaka global ani yakugamba nti ffe twagala ogenda global ffe twagala genda global ffe twagala kubeera wano tufunawo sente zitumala netweyimbire Hoima netweyimbire Kagadi netweyimbire Mubende netweyimbire Soroti netweyimbira ku bizinge Dolwe netufuna akasente akatumala ng'abaana ba Uganda gwe owuliddeko nga tugamba twagala ogenda global tetwagala genda global gwe twesibyeko tukaka global bw'oba owulira nga tetukoze tekimala mu music industry kwata sister wo
kwata baganda bo batwale mu studio wabbawa bayimbe bakolere video gula wo distro kid enyimba ziteke ku Spotify ziteke kwa iTunes ziteke kwa Amazon ezaba sister bo ne baganda bo mugende group gwanyagamye tifetwagala ogenda group era nyagamye tetuli ba mativu na wanu ku bantu abatuwagira tuli ba mativu lwaki otwesiba ko tukaka group. First of all, foboka kugenda global nensi ya fete bajimanyi. Otuke South Africa no bagamba, have you ever had Uganda? Ne baga Uganda. Uganda. Genda wa Iranda ni Bungereza. Bwe bala bo muntu omuduka. I from Jamaica. Te bajimanyi. From where? Africa. Which country Africa? No bagamba Uganda where? Genda wani Saudi Arabia. Ogende ko maduka gaba walabu. Bwe bala bo muduka. You're from Africa? Africa. Which side Africa? East Africa. Amala genda ku Google na akabira Uganda. Byo munyonyola nga tabitegeera. Kakati febo yagala okusindika global. Egwanga damba nga Uganda. Tebali manyi. Kakati fetu otusindika tulagewa. Emitwe giro. Totukaka genda global. Sibi ampaka. Gwe bobo yagala genda global. Kwata sister omukulu bakulu mpaji. Muambaze. Anyume. Omuteke. Mutwale mu studio. Ewa digibawa ajja kuba oluyimba olulungi. Mukolere video ya mutwalo gwa $. Twalo oluyimba lugende global. Fete twagala global. Twagala kubeera wano. Wama epas. Tetukulinaako buzibu epas waffe. Buli omwe abako waito kusurvivinga. Otunda stream zo ku internet. Otunda stream zo ku internet. Otegeera. Fe tuyimba mbyalo. Jo nali kigangazi ne research semakula. Ku streams nze sifunayo sente nzijeyo kigangazi. Wichejja ngende yesiku mwalo. Buli omwe abako waito kusurvivinga. Buli omwe ali najja ba customer abe. Okategede bulungi n'olwensonga eyo buli omwe alina ba customer be, buli omwe alina ba client be, buli omwe alina abaguzi be. Kwefulukuta va ku kibozi kya Bulunokke n'abalala abalina endoboozi eyo. Ekibozi kya Bulunokke si kyange, si kya Gravity, si kya Bafana, si kya Laika, si kya muntu yenna. Naye ffe ng'abalabi tujja kutunuulira views. Leero bwe bakyaziza gundi viewership z'abadde mmeka. Happy Powers ne Dr. Kwefulukuta tubayise era tubateeseteese. Bulunokke bakubire bajje boogere ebibanyumira. Era munange baba nakukyazaako Bulunokke disclaimer ne parental guidance agikuba bukyali mesana n'agamba leero bengenda okukyaza. Abantu bo bennyini ne bagamba nti vibe kyekyo oba mubeereko. Kale n'olwensonga njagala okukutegeeza. Va ku bintu by'abantu. Abantu bootayambye embulamu. Ffe bitiibwa tubiwa baaji Yasini. Ebitibwa tubiwa ba James Kigundu, ebitibwa tubiwa ba Amini, ebitibwa tubiwa ba Namyalo, ebitibwa tubiwa ba Muhammad Nsereko, ebitibwa tubiwa ba Bobby Wine, ebitibwa tubiwa ba Kamiliyoni, tubiwa ba Bebe Kulu, tubiwa ba Kenzo, tubiwa ba Gravity, tubiwa ba Mama Fina. Onfuna ebitibwa betubiwa balondemu. Kutegeera ebitibwa tubiwa abantu batuyambye. Neza Kwefulukuta ebbanga lyenkulambidde. Natandika okulaba omwaka gwa 2016 nga bakakola paka last year Makindi. Tetulina mboozi gye tunyumya y'amaanyi buli lwe nali nkusanze. Kirunnabe gyebaleko. Tewali kyewanyambye. Kakati lwaki obatondeka? Nkulaza abantu betuwa ebitibwa. Buli gwe mention nzawo alina kye yali akoze. Ebitibwa tubiwa bambazira ttone. Yakwata oluyimba lwagenda ogula emmotoka ng'akyali ku radio Buddu nga lwayogerera mu program okuva lwetandika mpaka lweggwa. Respect my brother. Ebitibwa tubiwa Basuna Ben. Kizibu nnyo ogenda ku radio n'atazanya luyimba lwali puzzle. Era oyo ne bwakuba ku mwenda ati njagala oyimbe ku Makutane Nansana. Ebitibwa tubiwa ba DJ Shiru. Ebitibwa tubiwa ba Kafuko Peter. Ofuna ebitibwa tubiwa batuyambye mu bulamu. Banji bana ba mama sinza kuba malayo. Ebitibwa tubiwa abawagizi baffe. Abatuwagira. Kyovola banze bwembera ku stage omuwagizi ne bwayuze saati eno. Sisobola mukoonako.
ngamba bugambi tugende maso ndi mukuwereza bakama bange obenga taji use obaji hili do mwenge oba akoze eki tubiwa batuwagira neto inacho walyo nyambye kitibwa nkuweche aki ebitibwa tubiwa ba abitekisi kyovola balero mwagaliza happy birthday ne mugamba happy birthday anko abe yadoli wa amazina ye ize ebitibwa tubiwa ba bajjo ebitibwa tubiwa ba Salimu Sale abasinga wano bagamba banzijanjaba bansondera ne munango omuntu eyanzijanjaba sente ngate wali yali Salimu Sale oyo ku insurance ya UPDF zatali wa amaje tekete ku insurance ya UPDF abasinga wano ngena nembalaba nga besiba simanyi twakusondera eyanzijanjaba no yali Salimu Sale oyo musajja simulabanga nako yadde okumumanya nebimukwata ko yo musajja muwulira buulizinze eyanzijanjaba big up muzezi Salimu Sale abasinga bano beba twakusondera sente zali tezisobola kumala eyanzijanjaba yali Sale oyo musajja weggulu oyo kyovola bobo balumbagana noga waye mfaki kamba veko sijja basobola noga kamba veko abasinga bano boogera bwogezi ayogera bwogezi n'ayogera kubanga talina following teri amumanyi talina bimukwatako tebamufaako ne bwayogera nagamba wano sami togenda nnyo tewefuula Yesu Kristo pazoze nyina amanya gecho wagone mukadambi comedy olwalera afulumiza akafananyi amagulu galinga ga namunjoloba alinga nzenga nakave bombo nali bwentyemba ngaze nampeddewo ne mukalu gwacho ogenda nnyo sami twazanyanga comedy waffe ne twesiige bino tiyawulira amagulu gamulinga ga namunjoloba kati alinga nze we navire bombo zena nali biota sobola biota singa amanyi bireke waliwo ebintu nga bikusinga amanyi kutegeera temuseka bannange sikyogeddeeza bukyayi muganda wanga nnuma oyo waliwo ebyennaku bisekerwa sikyogeza bukyayi kubanga nange we navire bombo nali wena ali bagamba kalwala sirimu akamazi kumbe bwali bulwadde nga bungojeza otegedde ne mugamba togenda nnyo olwaleero ndabye akafaananyi ka Sami amagulu gamulinga ga namunjolo batoseka kubanga nange bwe nave bombo nali ngaze nazi gwa ulwa buwomi namugamba ebikusinga amanyi bireke Uganda erimu abantu milioni zigenda mu 5 togenda nnyo ewali go Sulompola owali akapande camp simpola sibuli kimuntu gwo ino okukyogera ko waliwo ebikusinga amanyi nga tawulira muganda wange nga tawulira otegeera kati olwaleero ali awo magulu gamulinga ga namunjoloba kino nkiwadde request kino so n'olwensonga eyo bino bwe tubibagamba sijja bigenda mukuba temwagala biwulira amazima mwagakyawa tebagaagala kakati tugenda okubuulirira n'okutegeeza ebikusinga amanyi bireke ebikusinga amanyi bikole ki nyina wane sajja kyenjagala okubulookinga ate mbadde nkiwadde invitation kino wano kisinika ebinnyo ali kukijjako nkiwadde invitation babulookinga bati kibulookinzewa kikyo nkibulookinze nkijjeeko so baana ba maama wamma byebyo pazo invite some artist abayimbi baba bwe bali simanyo bakwe bali sirabako bayimbi gravity omutujunkula musiza n'olwensonga eyo njagala bagamba ebigambo bino afi namwe abalinga badokita kwefulukuta n'abalala fe mwatuwe mukira misana era ne mutugamba ku TV zammwe ennyimba zaffe teziddamu kuzannyako era naffe ne tuwewa assignment n'okubajjukiza nti tetulidda era munange mwatugoba bufumbo bwammwe twaddukira eno tuyina abatwendako bakama baffe betukolako obwamalaaya oluvannyuma lw'okutugoba bufumbo bwammwe nga rediyo ne TV ez'enjawulo ezitulowoozaako mu mbeera yaffe n'okututegeera nga bwe tuli ewammwe mwatugoba misana ng'ensi yonna eraba
era ne mukutanya akadingidi ne mutegeze ensi yonna ne mututeekako ebbale bbi mu mbeera y'okugamba nti munnange mutusinza amaanyi mutuwangudde ne tubaleka TV zammwe ne radio zammwe ne twewa okwetegeeza n'okumanya nti ne bwe tuliba ne concert tetulijja kulangirayo tulirangira mu bakama baffe abalala abatwagala ne tubaleka nga bwe twabaleka mutuleke mukwano twabavaako twabaleka twabaleka abayimbi bangi babaleka TikTok teba kujja lwakuba abayimbi abamu wano teboogera abayimbi be Uganda babadde bagenda kutuuka okuva ku nsi olwa ssente yajebbibwa naye mukama mulungi twebaza bapulezidenti abakoledde omwoyo gw'eggwanga nezi ledi eziri mu up country mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi eziri up country wabweru wa Kampala namuno mulimu radio ennungi ne TV ennungi bakama baffe mwebale mwenna abakoze obubi ku lw'ekitone ky'omwana wa Uganda ne mumulya buli kasente kajje mu show nga kididio lyaki yayimbye ekikube bamuwadde ekinaana oyagala kaana alina okugulako engoye n'amafuta nobaka abaana bwe bajja ku TikTok abantu ne bateekayo obusawundi bwabwe abantu ne batuulamu ne tunoonya engeri gye tutrendinga edda bwe muba temumanyi mmwe abalabi n'okukyaza ku TV wasasulanga n'okwogerako eggulire wasasulanga ne ku lediyo nti munjogereko kino twebaza abantu abatakikola mu biseera ebyo twebaza abantu abatakikoze abatuyambye aba TV ne radio abakikoze waliwo omusajja naggwano gwe siyinza kutenda bulungi bwe mukulu Abike owa Metro FM Abike buli muyimbi akwogerera obulungi Abike wabeeyo omuntu anjulira Abike Metro FM yakolanga program bagita Uganda 1 mu bulamu bw'ensi eno abakoze obulungi tubamanyi abakoze obubi tubamanyi Abike nkuwadde ebimuli byanko Abike webale nnyo obulamu bwo bwonna bw'omaze mu radio Abike abomaze mu kusitula Abike akubira n'okukubira oluyimba tewalumpadde ku Metro FM mu Uganda 1 simanyi obeeyo program ekyaliyo mukulu Abike webale nnyo webalire ddala webale nnyo Abike tobadde nga bana abaana abalidde ssente y'omwana w'omuyimbi abalidde ssente y'omuyimbi omuyimbi abulwa 10 mu nsawo nze njogerera abatalina ddoboozi nkubuulira so mwatugoba ku lediyo zammwe ne ku TV zammwe eggulire lyakuba nnyo akaliro mwasinga kateeka kuli lipazo ne gravity ne tubaleka era ne tubeesonyiwa tetulidda ensi ffenna etumala waliwo lediyo ezituwulira era ezaagala bye tukola tetulidda twabalekera ddala twabeesonyiwa twabaleka kakati nga bwe twabaleka naffe mutuleke twagala okubategeeza ekiboozibozi si kyaffe kya Bruno ketukyalako bukyazi namwe mukyale naye singa Bruno kana akukyaza notafuna views na likes abantu bajja kugoba era bajja kujjayo so mungambye gravity kwali anajja ayinza okujja boss wange kandabe sisuubira nti ajja kujja naye bwetyo bwe tuli muleke kuyiikiriza abantu betuwa ebitiibwa be batuyambi Kalifa aganaga kwali Kalifa aliwa Kalifa aganaga bangambye kwali Kalifa aganaga aliwa mugambe Kalifa akomewo ajje na yayogereko na yayogereko so Kalifa boba kwoli sindi kali request mwe temusala layini tewali kye tuyinza kukola twogerako bwogezi naye buli lwe munaatugamba tujja bagambayo anaakowaya anaaleka munne